Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuuliza bali kwekumira ku mulingo gano aga Yugi Update TV. Ensonga za General Muhoozi Kainerugaba saako n'abayeekera abakolera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tezinnaggwa. Newankubadde enfunda nnyingi avuddeyo ku social media nga yeekalakaasa ng'agenda maaso n'okuwooninga abayeekera bano. Wabula tetulabangayo eddoboozi liva mu bayeekera nga bamuddamu. Jjukira nti nno ennaku zino azze yeewera nkolokooto nga bw'agenda okusalako Kisangani. Agamba nti nno abayeekera bano aba M23 banaalemererwa okuba nga basalako Kisangani bo bagendagenda maaso n'aba UPDF basaleko ekitundu kino. Agamba nti nno abantu eyo mu Kisangani ye wali amaka ga Ssaabayeekera wa kibinja kya Codeco gw'ayagala okuba ng'akyalirako ewuwe era ng'agamba ayagala genda asaleko mu maka ge. Abangi ku social media baakitwala ng'ekyokusaaga, abamu ne mugamba nti nno ogwo mwenge. Bingi bye mwayogera, naye Muhoozi Kainerugaba olunaku olw'eggulo yavuddeyo ku social media n'ayongera okukakasa ensonga eno ng'agamba nti nno abajaasi bonna bonna oba abayeekera bonna bonna abali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, aba ADF saako n'ab'ekibinja kya Codeco abagambye nti nabawadde omukisa oyo yenna omuyeekera ayagala okusala endinga akontakitinge b'ofiisers abali mu Beni ne mu Bunia bajja kuba bamuwa opportunity ey'okuba nga bamuleka nga mulamu oba n'okumugatta ku magye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wekitabanga si ekyo bagenda kusalako basizinga ebitundu byonna byonna territories zonna zonna ezeekwesemu abayeekera nga bo abamagye ga Uganda People's Defence Force ng'omulimu gwe bapatana okukola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. General Muhoozi Kainerugaba yagambye, agamba tugenda kubasalako tubakwate, wabula ggwe awulira ng'oyagala okusala endinga contacts bazikuwadde ne bagagenda mu Beni oba mu Bunia. Tukimanyi bulungi nnyo omwaka guno gwennyini Democratic Republic of Congo yayongera okunyweza endagaano n'eggwanga erya Uganda okusobola okulaba nga Uganda edeployinga amagye gaayo mu Democratic Republic of Congo okusobola okugenda maaso n'okutebenkeza emirembe, okufukugaza abajaasi abayeekera ba M20 abayeekera ba ADF saako n'aba Codeco abakolera mu bitundu ebya Ituri provinces omuli Bunia, Ituri, ebitundu bingi. Wabula ebigendererwa by'amagye gano okuyingira eggwanga erya DRC byali bigendereddwamu oprotectinga project yali egenda mu maaso n'okuzimbibwa ey'oluguudo olugatta booda ya Uganda saako ne Butembo. Olwo ebyamaguzi okuva mu territories eza Butembo okusobola okulaba nga bitransportingwa okutuuka mu Uganda nga biri safe. Ensonga ey'okubiri yali yakusuppressinga yakugoba bayeekeramu aba ADF mu bitundu mu territories z'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako ne ku booda egatta Uganda n'eggwanga erya DRC. Ze zimu ku nsonga. Naye ate eri bannaggwanga ba DRC bagamba nti amagye ga Uganda okubanga gali present mu Democratic Republic of Congo kisajjula busajjuzi mbeera era kigenda maaso n'okukanga ku bannayuganda olw'ensonga nti no conflicts zigenda mu maaso, naye tetumanyi baani abaleetawo conflicts nga balinga bagamba nti nno wandyesanga nga n'amagye g'eggwanga ya Uganda gagenda maaso n'okuteekawo conflicts mu DRC ko nga gwemanyi laba emyaka n'emyaka giyiseewo bukyanga Uganda etandika kulwanyisa abayeekera bano aba ADF tebaggwangayo buli mwaka ebalwanyisa. Twebuuza abataggwayo bangeri kyabo. Osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo okusinziira ggwe nga w'otunula ku bintu n'endaba gy'obirabamu. Abali mu diaspora mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mbagaliza olunaku olulungi wabula mwabatanatweyungako nabagambye wali eri ku subscribe ekigambo bwe kirikirira wansi obeere ng'otweyungako tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Mbagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya
abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda
ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.